الحمد لله رب العالمين، وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين. نحمده عز وجل ونشكره على كل النعم التي أنعم علينا، ونصلي ونسلم على حبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه wasallam. Abooluganda abalungi, tugenda kubeera nga tuggulawo okubeera nga tusharaha kutuba zaffe zitera okubeera nga tufuna eza khutabul jumua eziwandiikibwa ne zikompairingibwa Sheikh Ibrahim Muhammad Kintu Antonio. Khutuba ezo tugenda zikolera amaloboozi nga buli khutuba ejjange eriko tashrihi mu lulimi Oluganda, ng'eriko okubeera ng'evunulwa mu lulimi Oluganda olulungi, buli omu asobole okubeera nga agasibwa nayo, olw'okuba nti nfunye okusabibwa kungi abantu nga bakuba amasimu minibokisi ezinga ziyitiridde ku WhatsApp okwo nga baagala okubeera nga tubavunulira khutuba ezo mu maloboozi. So ng'ate okusomesa kinnoomu tujja kaluubirizibwa, tujja kweyambisa omukutu guno eno yenna agenda national yaffe yake eriko Sheikh Ibrahim Muhammad. Khutuba egenda kujjanga nga mpandiike wansi mu description, then waggulu amaloboozi gabeere ku vidiyo ng'omuntu asobola okubeera ng'awuliriza khutuba eyo nga weebwandikiddwa obulungi, n'abeera ng'alaba n'afolowinga buli kimu n'amakulu g'ebigambo ebyo ebinaabeera nga biwandikiddwa mu khutuba eyo. So mbasaba mwena okubeera nga tweyambisa omukutu guno eno okubeera nga tugasibwa nayo insha Allahu tabaraka wa taala. Then ku YouTube kuno eno khutuba ejja kuba nga mpandiike mu Luwarabu, then amakulu gaayo gatambule mu maloboozi gatambulira ku musomo ogwo. Buli khutuba egenda okujja okuva ku paati yasookera ddala hata we tuli n'okutuzirira ku paati ezigenda okujja. Kwa khutuba ejja namba ng'eri mu maktuba nga mpandiike bulungi mu buwandiike, then n'amaloboozi gaayo agaginnyonnyola mu lulimi Oluganda insha Allahu tabaraka wa taala. So mbasaba mwena kubeera nga twegasa n'omukutu guno eno inshallah. Then ku TikTok twamufunanga nubuzi ezo. Ali ku TikTok yenna olaba akantu aka kaliko YouTube okukonako obukonyi bwoti nga ekusuula ku channel ya YouTube eri ey'omukutu guno, kubanga nabiconnectinga account zo ziri bbiri zakonectinga account ya YouTube neya TikTok zakwatagana. So kati gwe nigabunyiza awali YouTube, ogenda ku YouTube channel wali ng'olaba bulungi khutuba enamba, olaba omusomo omulamba, bingi ebiri ku mikutu egyo. Twengera okusoma eddiini yaffe n'ogitegeera. Mulimu abantu abalina obwetaavu, olulimi Oluwarabu abamu tebalutegeera bulungi, abamu nga bategeerako akatono. So abamu twasomako, abamu tebaasomako bulungi, naye nga tebaagala otuusa obubaka buno eno. So twambagane ffenna, n'afunye omukutu guno, afunye omulamwa guno, afunye khutuba eno, oba afunye omusomo guno, gisindikire omulala. Khutuba olugiyiga nawe genda ate osomese, si kuyiga khutuba omale ng'okatama irimu, ng'osirikira irimu olugifuna bwoti gitambuze, beera nga naawe osomesa abalala, obeere omukowooze, oyigirize. Nabbi yagamba nti khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, yasinga obulungi mu mmwe yayigiriza ekitabo Qur'ani n'akiyigiriza n'omulala. N'agamba nti ballighu anni walau aya, nti munzigyeko wadde aya emu. Kati gw'obona hadithi z'oyizeeyo oba aya z'oyize, naawe kola bw'otyo obeere ng'oyigiriza abalala. Gwe mulamwa ogw'okusomesa kuno kwe tusomesa. Saba naffe naatugasi nabyo. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.